Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gyesinza obbanga otuwuliza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo gwena yeekuumidde ku mayengo gano aga UG Updates TV. Eggwanga lizzeemu ensasagge lyennyamidde oluvannyuma eyaliko IGP Inspector General of Police General Kale Kayihura okubanga alangirira nga wagenda okubanga akomawo mu public ayagala kukomawo mu gavumenti. Oli ku UG Updates TV kusinza obbanga otuwuliza gwe atanatweyungako okkirira wansi olwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osula bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abali mu diaspora emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga channel eno. General Kale Kayihura eyaliko Uganda top police boss Inspector General of Police ayagala kukomawo mu gavumenti. Tujjukira bulungi nnyo ebyaliwo ebyagenda mu maaso n'ebyamuviirako retirement. Omwo mwe mwali okubanga yeenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka nga beegasse n'omukulu eyali amanyikiddwa nga Kitatta, bonna bali ku regimu ye eyali akulira ekibinja kya Boda Boda 2010. Ebyo tubijjukira bulungi nnyo. Abaana abakwatibwanga, abattibwanga, ababbibwangako boda boda zaabwe, ebyo byonna birumizibwa nti Kitatta yali ali mabega wa General Kale Kayihura okusinziira ku source. Kakati mu mwaka ogwa 2018 tujjukira bulungi nnyo gwe mwaka General Kale Kayihura we yaggyibwako omulimu gwe ogwe yali atwalanga Inspector General of Police IGP. Oluvannyuma United States of America government neemulumiriza nga bakamutwalako omulimu, neemulumiriza okubanga yeenyigira bikolwa eby'okutokyalinga, eby'okubanga acunya abantu bannansi. Omwo mwe mwali n'okumulumiriza okwenyigira mu buli bw'enguzi n'obukenuzi mu ggwanga, okukosa n'okubanga bamulumiriza nti General Kale Kayihura yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuyambako okubanga bawamba ba refugee aba Rwanda. US government ebyo byonna bwe yabiwulira n'emala okubimulumiriza yagenda mu maaso n'okukola ekikolwa eky'okumubulookinga saako ye ne famire ye obutaddamu kulinnya kigere mu ttaka lya ggwanga erya Amerika. General Kale Kayihura agamba nti nno ebyo byonna ebimulumirizibwako byali bya bukuusa, byali bya kumusibako matugambuzi kumuliisango. Era agamba yakola bulungi nnyo n'eggwanga erya United States naddala aba FBI mu kubayambako okulwanyisa obutujju. Era agamba baamusiima n'omusiima bamuwa akasiimo, bamuawaadinga. Oluvannyuma General Kale Kayihura yakwatibwa n'asibibwa. Era okusibibwa kwe Kale Kayihura yatwala ennaku ezeekunguludde mu military jail gye yali asibiddwa. Era n'oluvannyuma yateebwa ku beyiro. N'okuva olwo yagenda maaso n'okusirika, abadde tanyeganga, tavaayo kagambo, era ng'afokasinze ku ky'okuba ng'afaaminga n'okulabirira awakaawe agali mu disitulikiti ey'Ekisoro. General Kale Kayihura gwe tuliko eyalangiridde nti naagala kukomawo kweyunga ku gavumenti addemu akakalabye emirimu. Kujjukiza nti oli ku UG Updates TV kusinza obbanga otuwuliza gwe atanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba otweyungako. Tujjukira bulungi mu Septemba w'omwaka 2023 officially yaritayaringa ekifo kye yali atwala nga IGP Inspector General of Police era ne mu Army. Oluvannyuma lw'okukola emyaka 4 ng'asaavinga ekifo ekyo, President Yoweri Kaguta Museveni n'oluvannyuma yamusiima, tubijjukira bulungi nnyo.
yamusiima nnyo ne ba officers be yali akolanga nabo okusaavinga omulimu mu gavumenti. Naye oluvannyuma mu Desemba General Kale Kayihura twamulabako ng'asisinkana Yoweri Kaguta Museveni eri mu makaage Lwakitula. Kyonna kye baali bateesa teryamanyi, wabula bigambibwa nti private meeting eno yali ey'ekyama yalowoolezesa abantu bangi nti General Kale Kayihura ayinza okuba ng'ayagala kudda mu public life. Kaakati okusinziza ku mawulire agava mu nsonda agava ku source ku New Vision, jjukira nti no bano bamukozeeko interview ebbanga eriyise emabega. Aba New Vision newspapers bamukozeeko interview eri mu makaage Lwantonde. General Kale Kayihura mukolako interview yagambye bw'ati ye mwetegefu okusaavinga omulundi omulala singa anaasabibwa, era agamba si kuba nti naagala kusaavinga mu force, wabula asobola okuweebwa omulimu gwonna ogwamuweereddwa ye mwetegefu okukola. Era yagenze maaso n'okujookingamu ng'agamba singa tewaba muntu n'omu anaamuwa mulimu ajja ggwewa. General Kale Kayihura jjukira nti nno ebufuddeko ebbanga emabega abadde loyo nnyo ng'agondera nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM. Newankubadde General Kale Kayihura lumu yagamba tayagala kuba nga yeenyigira politics, nga yeenyigira ddala mu byobufuzi, ayagala abeere ng'abisuula muguluka. Naye action ze, ebikolwa bye biraga nti nno ayinza okuba ng'apulaninga kukomawo, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era alabise nga akozesa ebyayita bye ng'asaavinga gavumenti nga ebya military records ne connections z'alina eri President Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba ng'akiriyalinga erinnya lye. Wabula bangi batiddemu nti mu kalulu kano akajja general elections aka 2026 abantu balowooza nti nno General Kale Kayihura ayagala kukozesa mukisa guno asobole okuba ng'akomawo mu kifo eky'amaanyi. Era ng'agamba ayagala kukyusa byasoba bye, era agamba ayagala kukomawo ku top. Naye jjukira nti nno ono ebyafaayo bye bwe yagenda okuba ng'agenda mu retirement tebyali birungi, omuli okwali okusibwa. Ensonga ezamuviirako okusibwa zaali nnyingi, ezalimu okutuntuza bannansi. Jjukira ebiseera bye nga Inspector General of Police, abakungu bangi aba gavumenti abaafa, omwali Abiriga, omwali abakulu aba poliisi baali bawerako. Naye nga bino byonna birumirizibwa okuba nti nno byali mabega wa General Kale Kayihura. Olowooza otya ku nsonga eno? Kwanirizaako mu comment section. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza, bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde, kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo, mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color, eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza.
Mbebazaamu akensuso mmwe abagenze maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli wosubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba nga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba nga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba nga otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba nga ofuna notification message. Buli wookona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera. Gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira. Si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga
buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntadde awo nabagambye dda bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.